Kale tuli live nkwaniriza kuva strange oli ne bwe bayita ba 2 in 1 bampita simple MC. On my left hand side ndi Lilian. Mama Yani Lilian. No, mwana wange naye omusajja alina omumanya nti yes nkutwala n'ebizibu byo. Si kizibu. On my right ndi Apple ekibala kiba forbidden fruit. abasinga kyebettanira Yabasinga kyebayayanira naye nga tebasobola kifuna. Bakirya. yekka muno kano kabiri wagenda labibwa ensi yonna. Ba-ex batandika okuweereza akamesi. Kale, we are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. Yes, twabagamba nti aba Jolo Quality Properties tutunda ettaka tutandikira kakadde kamu n'ekitundu. Era ne tubagamba bannange gwe omukyala ali eyo, omuvubuka ali eyo, omwami ali eyo, nawe landiroodi tetujja kulekayo. Jangu mu Jolo Quality Properties osobole okwefunira ettaka ku bbeeyi ensaamusaamu. Kakadde kamu n'ekitundu tuba tetukoze ate tulina n'amayumba agawedde, sorry, tulina n'amayumba agawedde. Wowe! Tutandikira ku millions 3 kati osekaki. Tutandikira ku millions 3.5. Enyumba. Okay. Tutandika ku millioni 3.5 mulimu ekisenge, eddiiro, ekisenge ky'abaana, ekiyigo n'effumbiro. Ebirungi munaabijjawa. Tulina n'endala millions 5 okudda waggulu. Era kati tubagamba mujje bambi tulina ne estate yaffe empya Kawuku. Mujje mugumuche mufuna. We are also proudly sponsored by Zaid Lighting Store. Bakafumbya Matala banaye eno business yange nyongero kyogerako. This is my personal business. Nkoyo okulanga abalala nga sobola kweranga. So bona ina amayumba mukulu kibirango tugenda kwawula otampagira tugenda kwawula kino kigambe bakakusaliremu. Oyina essomero, oyina apartment, oyina hotel, oyina restaurant, ettaala ennungi olisotya chandalier yayolola bano no wabane garden by the way obutanga all lights, tulina security lights ez'omunda, everything. So atwetaaze okutupira ku simu z'olabawo wansi ate tubeere nga tukwatagana mu mbeera y'emu. Nyongera okuwaniriza ku verse strange 256. If you're watching us for the first time, nkusaba bambi kindly subscribe and tap the notification bell such that whenever we come live you always notified nti wetuli ate nobanga tosubwa. Olunaku olwaleero bugenze okuziba ng'eggwanga Uganda lirimu ekiyongobero. I'm so glad nti ndi ne bamaama ne taata omu kweno video. Essomero erimu eggaba eri abaana abali wakati w'emyaka 1 lirumbiddwa omwami azze nakola obulumbaganyi ku baana okukkakkana ng'abaana 4 bafudde. Mawulire ga nnaku nnyo nnyo okuba nti eggwanga Uganda tufiiriddwa abaana abato we bati. Poliisi etuuseewo netandika okubuuliriza. Mu mawulire ge tufuna kigambibwa nti omuntu akoze obulumbaganyi ku baana oyo gw'olengera omwami oyo amannya ge bamuyita Okero something. Kigambibwa mbu yajja ku ssomero lino ennaku ntono nnyo emabega mbongaze okusabira omwana we ekifo. Bw'aze okusabira omwana ekifo ndowooza ne bamugamba kumawo mu nnaku ntono nnyo. Now olunaku lwaleero olunaku lwassa abaana lwe yazze naye nze nkujubiza story nga we because story by the way erimu ebinumira bingi because ono yajja okusaba ekifo ne bamugamba komawo. This time round akomyewo n'agenda anti bulizizi ebibuuzo abantu bebuuza azze n'agenda n'asasula ssente eza dimension mbu abadde afuluma
n'agenda n'akola obulumbaganyi ku baana. Abaana basse babadde bana, kubaddeko abalenzi 3, kubaddeko n'omuwala omu. Just imagine wakedde ku makya n'otwala omwana wo ku ssomero ng'osuubira ogenda mukimanyi ne bakkubira essimu oba n'obiraba because abazadde abasinga babitera ku social media ne badduka. Now the questions are who should we blame? Ngenda sooka ne Liyani. Sageno gwe nga gwe maama okende ku makya otutte Ayan, sorry for using him as an example. You get such an incident. Who do you blame first? Kyensooka omuntu gwe nsooka obulaminga nga sinnayingira na mu gavumenti naki ssomero. Olw'ensonga nze ebibuuzo bingi bye neebuuza abasomesa babaddewa koza abaana ba nassale bonna balina abasomesa 3 ku ate be basinga okuba ne keya babalina babeerako 24/7 buli ddakiika. kati omwana singa yagenze n'agwa mu ttooyi weba okumanya abaana ba nassale babateekako that care nemmanju bamuwerekera ensonga lwaki basasula ssente nnyingi. Yes. Nemmanju kuba obulya kubaddeko n'abaddeko ey'omwana mwaka gumu n'ekitundu. Bannange amasomero kisooka nze essomero ekifaanyi bwe nakirabye kiri kumpi ne gate kitegeeza tebalina na security person. Noza omusajja yasoose yajja kukola survey n'alaba nti wano tewali security tewali baticha tebali babuvunaanyizibwa because abasinga bakyewuuza basingirawo ogwa naggamba. Ako ekintu kyekimu nze ngenda kwewerako example. Ntera nenfunamu kaluubirizibwa oluusi entabula ekimu omwana wange oba boda ekimu omwana wange nga teriiwo nensoberwamu neŋŋamba kati ntumeyaani ssaawa ezo ng'oluusi nange siri waka n'osindika omuntu owa boda ku ssomero akimu omwana batakubira na ssimu nti waliwo omwana waliwo azze okukima omwana naye ne bakuleetera omwana n'akutuukako. Kyankuba nnyo nenkubira Headmaster nentuukayo ne ku ssomero ne mbabuuza mmwe abatakuba na ku ssimu ntono gw'otumye omwana yaani mumuwaayo buwi nembaga nsenga omwana wange bamututte mubadde mugenda kuŋŋamba kimbu twamuwadde owa booda nali mutumyeko. So essomero mulina okuba n'obuvunaanyizibwa. Amasomero gafudde nnyo ku ssente. Buli muntu abeera n'agamba mu ssomero mulimu ssente nange kankuleki kankulewo essomero waliwo munnamawulire omu yali eyaguddewo awo essomero. So munaba kumpi balinga bana. The question is right now. Munnayuganda omuzadde abuuza abaana battiddwa fine bo bafudde tewagenda ku. But of course there are questions and they need answers. Who exactly is to blame? The school. Essomero. Oli ajja kugamba yes apo oba liyali mugambe the school is to blame. Naye who gives a go ahead for that school to operate? That's the government. The government. Ministry of Education and Sport. But in this case, nga tetunaba blaming asomero mbawa perspective yange nganze. Nga sinaba na blaming asomero. Ngenda blaming abawe essomero eyo license. Kati kankunnyonnyole, do you know that in Uganda waliwo amasomero aga operating nga tegalina license? Kati kyenkugamba because if there are schools gana amasomero apo galina abaana baffe. Galina abaana baffe kitegeeza nti bw'okwasa omuntu essomero eryo lirina okuba nga lirina license. Abatutte abaana omuzadde apo oba ng'oli muzadde ng'otegeera ng'oyagala omwana wo osobola kungamba osobola otwala omwana mu ssomero ng'essomero eryo tolyesiga terina license. First and foremost kati olaba simple abazadde abamu economy mugiraba nti mbi nnyo kati omuzadde omu tajja kulowooza ku license ng'atwala omwana ku kati awo neglect ebeera ku muzadde. Masomero matini nnyo ogenda mu teachers manga bagiyita bati administration block nga batimbye ebintu. Abamu batimba president ne batimba kabaka ne batimba nnyini ssomero awo nga kikoze ekyo nga kiwedde. Kulwaki ennaku zino education is expensive. Education is tansokera kunnyonnyole education eri expensive. Essomero naawe oliraba infrastructure gyerimu nti omuzadde ono agamba
njagala omwana wange asome naye siinaamu kasente kamutwale ku lino essomero essomero lyengenda okukola ki okuafodinga ate abantu bwe bati olumu simba abasingamusalemu ekirimi awo wenyininyini tewali muzadde mwavu asobola kutwala mwana mu dekkeya dekkeya zibeera z'abazadde abayitamu ku ssente ng'akola simple ennaku zino kankunyonyola bizinesi y'amasomero nti nobeera bakugambye nti dekkeya ennaku zino waliyo dekkeya ya 15 oba apoliyo essomero dekkeya ya 13 essomero mwabadde enyege It is not an expensive school. It was a daycare n'ekifo mwekiri because omwana wanagambira essomero kale sirimanyi bulungi naye negambira essomero naye kalibadde lyakasente n'abazadde omuzadde omwe yalabiseeko ng'ayomba mumpa omwana wange yabadde akuteera ekisubuzi ky'emmotoka tewali muzadde mwavu asobola teekasa omwana mu daycare apo abazadde abaavu ennaku zino daycare temunkote bulungi dekeya waliwo dekeya ye13 olunaku antini naye nga waliwo sageno yabaddewo saawa 6 ku 7 saawa 5 6 ku 7 saga bwe yabaddewo abaana abo babeera within that period of time okitegeera dekeya ennaku zino ngenda kugambawo nti bannange ekiriwo ekisooka essomero lyabadde liraga nti lirina mu trading center. My major point era my major quarrel is nititeeka ku ministry of education. Do you know why? Nga sinajja ku ssomero because be issuing a license in essomero wo issuing a essomero license ministry of education Ministry of Education ngeyita mu district education office bayina okumonitoringa amasomero gano almost ndowooza buli mwezi okulaba nti batambula n'emitendera gye bakola ki because obagenda ofuna license babawa emitendera gye bakola ki essomero ngeri ery'abaana abato first and foremost nga bwekigambye abasomesa balina okubeera nga bali ku baana buli ddakiika because bwamala faananyi omusajja yageze mu office yasitula fees najja yatuusa atya ku baana kitegeeza abaana either ebintu bino malwasize story nagipikizamu interest muyinza okuba muli mu firimu eyabaddewo because neebuuza omwana ow'omwaka ogumu njagala kubuuza liyani osobola omumala eddakiika 5 nga tutunudde ku mwana nga era newoba toliwo omulekera omuntu gwesiga apo tubadde waneno last time twali waneno omwana nakukubira essimu nagamba nti omukozi tali what did you do? You called omukozi because walina okubeera ku mwana kati essomero wenenyeza abayishuwinga essomero lino gundi nti abasinga just bakoma kubawa license bawadde license that's all because nekirala lyane apo omusajja oyo ayingidde ate essomero ng'ayina ejjambya kitegeeza nti bali abawa license amasomero gano balina okuwa security precautions n'okuzigobereranga kitegeeza nti no bano abasajja tukawa ssente zaffe okumonitoringa amasomero they don't do what ekyo kyenkugamba nti amasomero g'ennaku zino they don't care about education system efunamu just ssente amasomero g'ennaku zino agasinga baagala kimu ssente ate obatuuka ku school fees ne bakubira amasimu nga bakubanja baagala 60% oba biki nga tuvudde ku ebyo byonna nasooka nsasira abazadde kozinze bunalabye esitore nabadde nyambala kujja wano nasoose nentuula nentunuulira omwana wange wenalabidde n'emessage nti enkya batwetaagawa ku ssomero for class day neŋŋamba nnina okugendayo nange mbuuze security yammwe eyimiridde etya because for the first time wenatwala omwana eyali ku security nga kali awo kaana kali kalenzirenzi wadde n'otusaali naye nga security companies nyingi wano ekyeweŋŋambira nti n'abasomesa balabika mwebali mwene ensonga babaddewa abasomesa bannassale mwabaddewa
ne waba tugamba wabadde wa sikaali kale essomero bataze kilaasi erikukireeki ne geeti bandireekaanye ne bagamba nti bannange tufunye obuzibu. It took some time abantu okunotisinga nti bannange waliwo omusajja ali mu kutematema abaana. Mbabulira akaboozi zibadde essaawa awo nga 9. Muwala wange essaawa haba mujja kusoma mu ssaawa 9. Kati abeera ne sisita ameshikirwa asindika wa booda omukimayi waba tasobodde okolaki kati agenzeyo nga yakala abadde alaba story yangambe banne mwana gola in fact yangambe ne story kati asindise wa booda omujja sometimes oluusi baawe ajja n'amupiikinga nakolaki n'amuleeta owa booda oluusi atukenga owa booda waba tamupiikinze asookawo yakolaki yamutwala. This time round ndowooza badireyinzeemu n'asalawo kati omusomesa awo omu ku basomesa waabwe abeera kumpi kitegeera n'agamba kamatwale madroping ewaka kati ndowooza mukubo the Chris Coast waboda atuseeyo nga teri n'akubira baawe Ken sinaba mujjayo awunze gwe omwana omumanyi. I strongly think this time around because apo kyemmanyi kiri kimu Minister of Education like abadde tetikinga nnyo maanyi ku kindergarten eno. naye tekyewuunyisa enjaga ne tuseewo ng'akulembera Minister of Education mulwadde wabaddewo laps ate nga olaba tosobola like aina assistant akola kyembadde ngamba babadde bafa nnyo ku license ya high school wasooka because sente zibanyingi ne primary kati buli ngeri buli okutononyeza babifaako naye ate nga babaana bato kindergarten esinga kati primary osanga omwana wa nasale nga asasula miliyoni 2 naye nga mutuufu amazima mpoe aponeriani nze singa nze abadde mugula omusango nga investigator mbadde nsooka kukwata basomesa bonna munatusonyiwa banaye mukalu because bano abaana babasasula okubalabirira. Kati just imagine inti kale it is not kukubeera nti panga another accident omwana ageze n'atomera obugi naye nga okwata abasomesa bonna n'okwata sikaali bonna omusajja ono olaba what happened okubeera nga bajja wakalabba because kati olaba ekirala tulina okubuuza because each and every building erimu abantu abangi it is advisable to take a security camera. Yes. Do these guys have a security camera? They don't. Abantu bano license by the way batandikirawo n'ekikwekweto ky'okunoonyereza ku maso kubanga kambuze mujjukira saga yaliwo ebuddo abaana they improvise for schools to have camera ziri cheap bane ku Zaid light tuna kamera ziri cheap emitwale etano by the way waliwo ne kamera ebeera mu ttaala oli abalowooza eyo ttaala essomero eryo the fact that ibadde lirina abaana abato they must have a camera oba tebadde na camera then that means babadde mu lukwe era bajjamuka ne bagamba nti kamera twazisanze zikoze eki zivuddeko balina okubbadyo abamu bamanyi n'oteekamu ddame olwoko tebagala spendinga amasomero galina omuze nga ogambe nti ku ssomero lyayani kasikali kali awo akwata akaganda ake n'ateekawo naye nga balina teeka because omuntu ali trained tasobola kukkiriza muntu ngoyo yiiatamukebedde genda kwewa essomero gyenna basista bange gye baali nga wootuukawo oli muzadde basooka natunulira myambala woba oyambadde bino ebijaketi sooka okijjeko okiteekewaano kyalyamuganange buddo enempale toyingira nti erina damage ng'oba omukyalo era balina nekyati gundi waliwo abantu abatayi newoba oyambadde empale toyingira kati oyingidde oyambadde obujaketi biki byokwese era bakugamba ejaketi giwawateekewani nebakusaako akantu I think security mu masomero badde bagiraga ate zikendedde si lino lyokka kati abamasomero bonna kibawa ekyokuyiga
woba manyi toyina security ate toleeta mukwano goba muganda wo nti beera wano n'akasaayi security companies nyingi nnyo bule mutusooka ntugitwala ku security companies mbu yabadde akolaki singa security purpose gundi company yebaddewaawo nola amasomero agamu gabeera gatukubako enjawulo osabye omuzadde ssente nnyingi toyagala kusasula basomesa toyagala kusasula abantu abaana bali abubi kubanga ekisinga mu eyo security mu masomero eyinokubanga y'amaanyi nze kyasinza okunuma Apolerian nti enjegeno yaguddewo naye nga it was a security error naye poliisi n'amagye babaddewo ne bakuba n'amasasi kale ekirala kyasinza okunuma these kids are traumatized already their colleagues are dead ate poliisi muzze ate mutandise okuba amasasi abaana bakyali mu ssomero omwana agenda atandika okufuna trauma ey'omunna okufa balina abaana abo watandika okufuna ebintu ebiri horrible obwongo bugenda kwolekera ddala ddala. So I think ensonga eno nze mazima erimu ebirumira bingi nnyo naye era ogenda kulaba nga bikomyawo babaweeyo $5,000,000 webyo kye bwe tuzze tulabye amasomero gazze gajja tewali kyakolebwawo keesi zaakomaawo nze kyennyina okugamba n'abasirikale engeri gye mwakuttemu eno ensonga yabadde mbi mukendeeza obukambwe ogamba otya omuzadde bugwasoose okufiirwa omwana genda okebere nze nabata ku TV emu awo babiraze ku TV nga ow'amagye yennyini omusirikale omu ayambadde uniform n'agamba kakkana omukyala ali mu bulungu n'amugamba bamuteeke mu kaduukulu bannanga abasirikale oba abakwasiza amateeka mukkakkanya obusungu obumu tebwetaagisa nyambala ku mate nga yabafuuti soja mugamba ne twagala abasajja abo naye those guys are stupid sigamba nti bonna statement yabadde ya kisiru waliwo omusajja bambi musirikale yabadde ayambadde ne elementi ng'amaziga gamuvaamu nga naye musajja ng'awulira naye obulumi bumuluma ng'olwokuba oyambaddeko mbati y'amagye obuuza gwe yakasookoza ofiirwa n'abalala bafiiriddwa gwe gendako ku gundi ku ki social media n'NTV babiraze ku kawungeezi ne bamugamba ssebo kakkano omukyalo ono gw'ogamba ebigambo ebyo afiiriddwa bami n'ekiwiivu kyabadde kivaako nanga bamuyingize ki akaduukulu naye bannange mukendeeza obukambwe omukyalo olweddaakafaananyi ng'omukyalo oyo omuzabba w'omwana oba taata w'omwana yamugamye twala omwana kusoma nga beera n'abakazi abeekuliriza abakazi balina empaka kumajala esomero lyenjagala wabula kituufu nalayo omukazi yazze opikinga omwana we nga ali redi okuttibwa nga gamayikiru naye kati nebuuza mwabadde muganira abaana abo nga mugenda bakozesa mu investigations bagenda babuuza bibuuzo ki tewali lwakuba olaba they drop them to some hospital where they're going to do a postmortem ate mu postmortem I don't think it's really necessary already tumanyi ekyabase it is necessary for postmortem no do you know why they do postmortem mwe ensonga kisoboka okuba nga n'abaana tebabafumisi possibility ebaawo because tewali yabakubye bayida mugula omusango mugobere mugenda kwewuunya olasobola oba n'agamba neze saakutte ku mwana abaza okugamba mwana munne yakoze eki eno story nnene nnyo okusinga ate abaana bannange bannayuganda tulekerawo n'okulowooza mu ndowooza enfu bamwatandise mbu bamutumye mu mitwe gy'abaana kyoga ku kyalo gy'abadde tewaliyo baana there are so many people who are going to speculate naye mwenamwena abaspeculating mu nsonga eno just mulowooze ku bazadde b'abaana era nze ndowooza bwegenda osemba kukola story kuba in fact nebaza nnyo okuba nti tebatadde ebifaananyi by'abaana bano ku social media waliwo ebimu ebyaliikize ng'omukyala yabadde awesa omwana we then akwata omulambo gw'omwana we wano it was so my god it was omanyi okubeera nti ng'oli muzadde naye nekimenyeka oweesa omwana omuto ku mugongo naye ono okutte mayiti y'omwana wo wano yenna ejjudde omusaayi it was so traumatizing amawulire ago mbuuzizza omwana wange aliwa abadde wabweru
kale laba okulagajjala kw'abano okugenda kukozinga bizinesi z'abantu abalabadde balina care eziri serious oluzira because kati omuzadde yenayina ow'omutima omunafu ajjayo omwana n'agamba tasoma bangi abakikoze era nze nkubira omulanga gavumenti bino bye munoonyeza ne mukomaawo essomero eryo lye muba mutandikirako n'abalikulira bonna waliwo ekimabega tosana kungamba mulimu abaana 14 abaana 4 ne bafa mu kirasi mwabaddemu 14 abaana bokka balonzeemu balone nagamba twagalamu ono noono bannange tuve ku nnyo ne ono omusajja bagenda mukolera kikansondabirako posti ya CDF Muhoozi Ken Lugaba kangi basomere wani eno gyawataddeyo lwakuba akalamba tekamumala mwozi ekyo agambe nti bagenda mumuteeka muwa death sentence anti ena kubeera like tokyampola omenya okulumirwa okufa. That's what he deserves. These are innocent souls, banaliches that will get a go. They were so innocent. The Njala Mujukire statement, Jembagam, and a story agenda kuvayo because a chigenda Okutuyambo Kwanguya story, no executing at this man. Singa somaliba nga liba nene security camera. Nalo omusajja asobola olaba ebintu by'emisango. Olaba abantu bo babadde baagala kumugajjaako. Polisi ne bataasa. Kati ke bataasizza omusajja ono. Busobola okera ku makya n'agamba bannayinze sasse baana abo. Nze nandibadde mbawako perspective ya naye temujajjikiriza kuba nze. Tugezeeko tulabe. Oluusi nze teranyira okubeera foot soldier. Kati yalambayako perspective yange nganze foto soja agoberedde ebyobufuzi tambula emirundi nga tannafa yakolako statement n'agamba nti governments ezisinga zisobola okuleetawo store okuteekawo embeera nga balina kye baagala okuggusa byali bigambo bya tambula emirundi bino okimanyi temujja bitegeera naye abadde abakitegeera n'agamba nti mujjukira awe bukoto we waliwo accident emotoka okyava wansi nekiri nitukube moloka waliwo kasitulire kamera akali kakwata eyo week parliament yali yagala kuyisa bate sente bagule kamera ezikola ki kati kamera eyo kabidi yako kafuluma mangu nnyo accident yali yakagwa kati mu dakika 15 kabidi nakola ki ne bagamba mulaba enkera mpalame bagamba mugaso gwaki gwa kamera so kati gwe sebo banyabanda eno story kyobumanya binye bigero bibyobiga ono omusajja unless gesomero lina security camera naye asobola okuba n'agamba nze sasse mwana oyo bampayize ne bamuleeta ne bamuzaayo ne bamuzaayo njagala kubuuza eyatta radio wali omuwuliddeko like they released him. Okategedde. They released him. It is said. Bamuta next year. Waliwo omulala. Waliwo guy eyakuba munnesasi awo ku Forest Mall. Kanyamunyu. Yakuba akenesasi. Nafa. Era ne bagenda mu kooti nebigwera yamaliriza mbu yeetonze so bine kasita bakwata omusajja ngone yasso abaana ne baga nti mutwale mu police custody kyokala abantu bade bagamba mu mutwe tumugazambu kiba kyetaagisa because kasaba mututte mu amateeka go gagamba you not guilty unless you're proven what guilty kadoro omusajja tannaba kwogera kigambo n'ekimu tannaba ye asirise kyekugamba nti ani yategedde nti ono yeyassa omuntu okategedde who was the eyewitness ahanye yagambye nti yoyo omutemu okitegera kwegamba ebintu ayinza okuba ayinza noganze nabadde namufumbi mu ssomero kyekyo kyekugambye bannange ne batandika okugamba bannange kati ngawe mweba bino ebya pasita gundi ne gundi bamuwayiriza simusiyazi Muhoozi Ken Lugaba abudde n'agamba the suspect in the Gaba horrific attack against children has already been apprehended. We shall push for
the death sentence for this criminal. Ayinze ndowooza abantu balina okumanya amazima kiki ekya okutta ono omusajja tekimala abantu balina okumanya what was the motive wabanga yesu motive yabadde kibatalabeko babloggers abamu batandise ngo bamutumye emitwe waliyo nekirala ensi eyina omumanya ono omusajja we yavudde mu ofiisi yatuusa atya ku baana abo abalina okuba nga bakugibwa abasomesayayingidde batya nejjambiya yemu ku nsonga lwaki abasomesejjambiya teyakozesezza okutta abaana eriwa yagirekawo luli lwe yasooka yo jambiya eriwa because we are seeing him but we are not seeing the mother. Oyo omusajja agenda kuvaayo agamba enze enkola mu ssomero kyogambe mugenalaba ebintu ebitakkirizika kweno story era trust me. Naye nga bannange tutwala okusaasira kwaffe eri abazadde mwenna abafunye obuzibu obwo manyi Mukama yatuwaata era yajjawo mbasaba mugume manyi kizibu nnyo yinza okugamba ng'okyogera bwogezi oyinza okugamba naye nga siwuwo nze nakitegeeredde n'amaziga gampiseemu neŋŋamba Mukama ki kino bw'otwala omwana mu bisula ebimu bakubikira omwana afu weebale bw'omuteeka mu boarding owa mukwano gwaffe jjudde buli accident kati kabagibize ne story endala ey'omwana eyafiira ssomero ly'esseero eyakomawa kwegamba ebintu bino abantu b'abaana babiri bafudde mu bintu byekisirusu story n'ebuliraawo ate nenyala efamire ezisirika bwogerako wulira sokodeko tosooka gamba nti boogere ki abamu ababeera eno fe abamu ababeera eno ebweru apo n'ofiirwa muwalawo oba mutabaniwo n'osirika byeboogera ku social media nti wasadde ossa omwana wo nange ali wano nkitwala ngamba lwaki olaba maama ye teyavuddeyo nze buloga ngayo nkyalitandika okwogera twagala bundi nga naye gwe maama osirise kale mwebale nnyo mwenna mwena abadde kweno show tulinda comments zammwe mu comment section ayina obanje egenda bakwatako eno story ekyemmanyi tekijja kukola makulu gwe giraba wekaweka baako ne gwegisharinga naye atuwa endowooza mu comment section twebuuza who to blame n'abasomesa bonna mugye baweereze abazadde mwenna bannange mufeeyo kati ku baana muleka abaana abato ne batambula bokka kyagenze ku ssomero naye nga mwesasudde ne ba HM abamu they can even take a whole week nga talinye ku ssomero naye nga abaana yabaleeta because his mentality kankole essomero mutuweereza message ez'okumukumu noteekawo uniform za mitwalo 35 school fees kakadde kamu n'ekitundu okumala ennaku 3 nga tasomye essomero ne litakukubira nako nti omwana yabadde ki. Kale, we are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. Bakakensa mu by'amataka bakutegeeza nti kakadde kamu n'ekitundu kokka osobola okubanga ofuna poloti mu bajjolo gwe wenna eyeetaaza ettaka ate bayongeddeko ekyenjawulo bagamba nti gwayagala ennyumba ewedde osobola ofuna ennyumba ate ku bbeeyi layisi okutandika ne $3,000,000 weewale okubbibwa abazimbi abazimbi bamalako emirembe so wano Jolo yakikugondezaamu bwekwata kasendeko kiringa yingira ennyumba ate ennyumba mpya mwewale nnyo bannaye nsiba ngamba abantu mwewale nnyo gula ennyumba ogenda gula ennyumba nga liyani yalekamu amayembe yalekamu ejjembe lyewaabwe subscribe, like, share, banange tubagala nnyo comment your thoughts kweno video tulabe buli kimuti naye nga tumaliriza temwerabira bannaye okumpagira Zaid Lighting Store bane mumpagire nange Chloe ayagala ebintu bingi nnyo Salha akuse ayagala iPhone nsubuga ayagala simu ya bane mumpagire abana abaina okweyagala abana owowe kachips asambangamba omwana mutibula abanga bosi batibula era bwe bakimanyi kasitamba nabo naye obuzibu kasita banvaako
ne bagenda kuba wasenga waabwe bakomawo bazzeeyo naye nga mwebale nnyo tugenda bba ate nga tukomawo kyolina okukola kiri kimu tambuza information mubeere bulungi mweraba